Bobi Wine is my president. Unless you kill me, I'll say that forever and ever and ever. Mu mawulire agakagwawo kimaze okubeera nga kikakasibwa okusinziira ku nsonda ennekusifu ensonda ez'omunda. Alex Waiswa Mufumbiro ono nga essaawa zino wenjogerera ali mu kaguli era aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero. Ono amawulire ag'omunda galaga yandimibwa beyiro. Mpuliriza bulungi, ono yandimibwa beyiro. Jjukira nti ono bamutadde ku misango gye gimu ne ba Edi Mutwe, era ono tali yekka. Olunaku olwaleero aleeteddwa ne Sauda Madada. Jjukira Sauda Madada yakwatiddwa olunaku olw'eggulo wali e Busia ng'asala okuyingira mu ggwanga erya Kenya. Kaakati tetunnamanya ye misango ki egigenda omuggulwako era egigenda okumusomerwa, naye nga kikakasiddwa Waiswa Mufumbiro avunaanibwa emisango egy'okubeera nga mbu yeetaba mu dduyiro. Kyokka ng'ono teyaliiwo ne ku kitebe teyaliiko ku lunaku olwo lwe baakola dduyiro. Kati ono era abikudde ebyama n'akakasa ani amusiba era lwaki bamusiba. Era ono olwamutusiza mu kkomera ne batandika okumutiisatiisa n'okumulagira alekeraawo okuwagira Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu, era ebimu ku bimulangwa kuwagira Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu bangi abatuuse ku kkooti e Kanyanya, nga kuno kuliko Leader of Opposition eyatuuse eddanga boolaba n'abakulu abalala bangi, wabula bingi ebyebuuzibwa, ebibuuzo bingi ebimiisingawo ne byebuuzibwa. Omusajja Sseggona akali amaggwa y'omu ku balooyazi be tulina mu NUP abaffe mu nsonga zino yazivaamu. Yalaga walwaki mbuli abawolereza ku baana bano tabeera mukankome onkuwa ebijjuvu ku nsonga zino. Mukwano gwange mpuliriza. Bobi Wine is my president. Unless you kill me, I'll say that forever and ever and ever. When you live in a state, the prison guard is worried about taking his phone. No, you're not fat. Yeah, I am being charged for offenses I didn't commit. I'm being told I was on a parade that I did not see, that I was not present. And it is all political persecution because last night they were convincing me to stop supporting Bobi Wine. And I told them that is out of my order. And I also want to tell the country that my arrest was precipitated, facilitated by Kabaziruka Michael, the person I'm contesting against. He works for security, he's a security operative, and he's aware of whatever is happening to me. Michael Kabaziruka. Ekyomukisa omulungi bwe twandiyogedde ffe kamwandigame tulimba. Alex Waiswa Mufumbiro akakasizza nti Michael Kabaziguruka ono yamuwawaabira era yamusiba. Jjukira nti ono yeesimbyewo ku kifo kye kimu naye wali mu bitundu eby'Ennakawa ewabadde Honorable Engineer Balimwezo. Michael Kabaziguruka ono saagala mwerabire y'omu ku bawaaba omusango ogw'okugamba nti ekkooti y'amagye etulugunya bannansi era nti kkooti y'amagye erina okubeera nga eggibwawo. Omusango guno gwawaabwa Michael Kabaziguruka era okusinziira ku byagenda mu maaso omusango guno yagusinga era kkooti y'amagye n'eggibwawo. Kyokka nga kano kaali kakodyo, kaali kabadi ak'okusobola okuggumiza ekkooti eno kubanga yali eriwo bumenyi bw'amateeka. Era mu ngeri eyo mbwangu n'embiro bakozesa Parliament ekkooti eno ne bagissaawo mu mateeka gennyini nga bakozesa Parliament. Kati wuliriza nnyo, ku layiji olunaku olwajjo yavuddeyo n'ategeeza ensi akatambyako okukolaba ye parade evuddeko kanaabizaala, nga ku layiji agamba buli muntu eyalabikira mu parade eyo agenda kutwalibwa mu kkooti. Wabula kya nnaku nnyo abantu bangi batwaliddwa mu kkooti ate nga ku parade eno tebaaliko. Okugeza nga Edi Mutwe teyaliiko, yajja buzzi, yasanga parade weeri era teyagyetabaamu. Owookubiri ye Alex Waiswa Mufumbiro, ono ku parade teyaliiwo era ne ku kitebe ku lunaku olwo teyaliiwo. Avunaaniddwa omusango olunaku olwaleero ogw'okukola dduyiro mbu mu bumenyi bw'amateeka, naye ng'ono teyaliiyo. Kati fuute gyoyo nga bw'omulaba yali Chairman Nyanzi era ne President wano nga batandise omuyisaayisaamu mu parade nga ali ne mukyala we. Jjukira olunaku olwo lunaku yakulizaako birthday ye era ebiseera ebyo yali ava mu bitundu byeyo ampuliriza ku ddwaliro gye yazaalibwa eri Enkozi
n'asanga paredi eno nga weeri eyategekebwa chairman Nyanzi, n'akoledde akatambi nga nkulaga paredi ez'enjawulo ezize nga zikolebwa mu ggwanga Uganda naye nga abaazikola tebaakwatibwa. Kati empuliriza bulungi, bannayuganda ab'enkyukakyuka nga bakyagenda mu maaso n'okuwambibwa, omukulu ono Alex Waiswa Mufumbiro avuddeyo n'ategeeza ensi Michael Kabaziguruka yamusiba. Edi Mutwe, ba Akireewo bonna bakyali munda ku misango gye gimu mbu eja unlawful drilling oba okukola ddwiro nga tebakkiriziddwa minisita. Wabula ensonga eno eyolekedde okubeera okufuuka nnamulanda ng'amabere g'embwa, kubanga essaawa zino wenjogerera ekkooti egenda maaso, naye nkubuulidde nti omuntu asiba Alex Waiswa Mufumbiro ye Michael Kabaziguruka, naye mu bigambo bye akirumirizza era n'akikkaatiza nti bino ebimusibya bya bufuzi kuba ddwiro teyamuliiko. Kati omuntu atali ku ddwiro era ne ku saiti nga teyaliiwo, ate omuvunaana otya okukola ddwiro nga teyaliiyo? Wabula n'agamba bino byonna bijja kuggwa, naye era agamba bwe yabadde mu kaduukulu ekiro abasajja baamulumbye ne bamutuuza wansi ne batandika okubeera nga bamukaka mbu alangirire takyawagira NUP, alangirire takyawagira President Kyagulanyi Ssentamu, of which ono kyasimbidde kuuli n'alayira. Era Ssaabakunzi Habibu Buwembo naye bwe yayimbuddwa alina ebigambo bingi byayogedde ebimu ku byo bye ya Museveni tekyaswala eswaza buswaza tebafunye ensonyi kuleeta charge sheet ng'erimu nti nno tweyisanga ekitagasa mu bitundu by'eggwanga Uganda nga tulonkinga posta nga ne posta gye twali tulonkinga bagimanyi ne gwe twali tulonkinga nga bamumanyi. Tubadde mu kkomera kuva ku Friday ng'ekyatukwasa kukola mirimu gya kibiina. Nze nga Ssaabakunzi w'ekibiina kinkakatako okungira mu buli activity yonna etugattako nga National Unity Platform. Muganda waffe kyamukisa nti bantadde mu kkomera naye neeyongera omutegeera ennyo nadde koze erinnya Kiseyeye nadde sigimanyi taito ye naye yatunyonyodde bulungi ne muganda wange Shafiika ono n'abalala ne tumutegeera bulungi, naye twalina activity nga egatta ku kibiina. One, okulaunchinga officially poster ya president mu Busujju, era poster twagilaunchinga bulungi. Then activity eyo match ey'omupiira ne baginnyamu, naye kiswaza nnyo dda. Ampuliriza tukyali mu kooti. Alex Waiswa Mufumbiro nga bwe nkutegeezezza twolekedde obutalaba ku bbeiro olunaku olwaleero. Ono aleeteddwa maaso g'omulamuzi ne babeera nga bamusomera emisango egyo. Wabula kinaaba kuwonga nnyo, Mukama Katonda ajja kuzza bibye ono bw'aweebwa bbeiro, kubanga bannaffe bangi abaasibwa abaasookayo ng'amazima gennyini ku mulundi ogusooka bwe basaba bbeiro tebaweebwa. Kaakati nno Alex Waiswa Mufumbiro olunaku olwaleero essaawa zino zennyini ali wali ekanyanya ku kooti era ali mu maaso g'omulamuzi era bamusabira bbeiro. Tusabe nnyo tulabe nga ono afuna bbeiro, wabula okusinziira ku bubonero bulaga nti ono bbeiro yandimumibwa olwaleero, kubanga bano bonna akakodyo kaabwe ke kamu. Abawaabi ba gavumenti buli lwe tutuuka mu kooti bavayo ne bategeeza ensi tebannafuna bujulizi bumala, bakyanoonyereza. Kaakati nno tutuuka ogenda mu kooti ng'ate abawaabye tebannafuna bujulizi, era kino kireetera abasibe baffe okuddizibwayo mu kkomera ne babeera nga bavundira eyo. Wabula enkwata ya Alex Waiswa Mufumbiro okusinziira ku inginiya balimu ezo yali yanjawulo nnyo ku abo abantu bazze nga bakwata, era envuga gye baamuvuga mu mmotoka yali yanjawulo nnyo okusinziira ku nvuga gye bazze nga bavuga bannaffe abazze nga bakwatibwa. Ebigambo bino byaliwo, tewabimanya tewabitegeera, byatambula bitya? Bano baatuuka n'okulinnya pikipiki oba bodaboda okuwondera emmotoka eno eyamutwala paka Wandegeya ku poliisi. Ampuliriza nga inginiya ono musaale nnyo, era n'okukwata kwa Nubian Lee era inginiya ono yabaddewo bulungi nnyo, era y'omu ku baabaddewo ampuliriza nga balina Nubian Lee ng'akwatibwa. Kale nno nsonga nnyingi inginiya ono zaabaddemu, wabula mu mbeera y'emu waliwo by'olina okubeera ng'otegeera ku bannaffe abakwatibwa by'otamanyi. Byenjagala nkuwe kati nga tuvudde wa inginiya balimu ezo, wuliriza nnyo ebikwasa bannaffe
ebibasibya ebibaggalizza waliwo bwinazze nga kiraga bino byennyini ate be tulina okukolera ddala okulaba ng'abantu bano tubatuula ku nfeete byennyini ate be tulina okubeera nga tukola tulabe nga tubazikiza sooka owulire akatambi kano ebigambo bye bino biwulire ate tukomewo tebavugidde ku sipiidi eno ya bulijjo avuze mpolampola nange nenkwata nenyingira emmotoka yange nembagoberera ntuuka wakati mu kkubo ngamba nti nedda kanveewo ninye bodaboda ninya bodaboda emu ku y'abaana baffe tugabira tusanga akamotoka kali mu jaamu Wandegeya tukavaako mpolampola kayingira Wandegeya poliisi nenva ku bodaboda nyingire nibambawunsinga nga honorable toyingira na muyambi wo oyingira gweka nembagamba ndi musajja mulema netaga support nibagenda nibaleta DPC mwene DPC nangaba bali mwezo ogenda kuyingira weka nemuga DPC netaga support kubanga okugulu kwange kuno mbadde ntambula nnyo nga mazima kwayulika n'okuyulika akati nangamba nedda nze mwenyini era kuwa support nanyingiza natwala mu ofisi ye ginasanze Waiswa nga bakatuuka n'abasirikale abagundi SFC nasubiza nti ba SFC gina basanze nembuuza kyekikwasiza Waiswa mbuuza DPC musajja ono kutewaki nangamba emisanga jagitegeera nimagamba mbadde nsaba kwogerako naye nangamba mufulumiza ninga nti nedda mu ofisi eno yenyini nemuzza wali ku ddirisa netwogera ebyaffe nemugaa tukubira omukyala nemubuuza naye oguluuza kiki kubanga sirabawo nsonga yonna eyinza kukwasa Waiswa si muzzi wa misango akati nangamba katulabe netukubira mukyala we kuba mukyala we mulwadde nga tetwagala tusanga ate asinkane ekikangamu kati awo nagenza okuwulira nga beekuba obwama enteekateeka nga gye bateekateeka yagenda muki kwaza wuwe era bwe batyo ne bakyogera lunye tebagenda wuwe okwaza ne beteekateeka ne bavuga ne bagenda nimbagoberera mutegera paka mutungu zone 5 nze nakubidde bana basanze babuuza chairman w'ekyalo yaluwa mutegera bulungi nnyo nimbagamba chairman w'ekyalo nina essimu ye nemukubira najja landlord najja ekyasinza okuleeta obuzibu nti Waiswa asula mu estate one of the most organized estate naye era ndoza tuwe ekyokuyiga kubanga abantu bacomplaininze obwana mu estate buzanyira wamu kakati engeri gye badde bamuleesemu ku mpingo abantu ne bareactinga bubi nnyo abantu abawakanya poliisi kyebadde ekola bawakanya okuleetera omuntu ne bamutuusa mugundi mu kitundu kye ng'ali ku mpigo ng'abaana tebaba preparinze tiisatiisa abaana baana bakabya amaziga balaba omuntu abeddembe abaagala ennyo ateekeddwa ku mpingo balaba abasirikale bakutte mundu batekinze positions kanga alinga omubbi era paka omu kuba landlord najja nangamba nti kino kibakoze nedda tekiko wabawo omwami omu naye ndowooza ali mu magye nayomba naga kino kikyamu ng'omwana wali mukaba maziga bantu tugende tupreparing abaana baffe mutegera eno estate tusobola bateeka mu maka agamu ne batafuna kikangaba kino bano baana bato Waiswa taata mutegera bulungi nnyo kandi nafuna okunyolwa paka we nayisa abapoliisi abo nembaga nti no ndowooza kibogera kituufu Waiswa abo mujje ku mpingo after all amaanyi ge mulina mwenna gasinga ye nebakkiriza nebamujja ku mpingo nebamuyingiza ennyumba nabadde na preparinze dde omukyala yabadde mu maziga kubanga mulwadde mukyala mulwadde yabadde mu maziga nemu preparinga nga tofaayo bikamu poliisi yezze kyenebaza ndi Waiswa tyakubiddwa nga bulijjo batera kukola era bwe tutyo nebakola search bazudde kimu tewali yadde akapiira nti bakeetaaga era tewali kintu nakimu kye baatutte
ontegera bulungi nnyo Waiswa yabanyonyodde nti ekyalimu yali enkofiira naye yali yagijjamu yabadde yagigabidde omwana yamwegayiridde n'agigaba enkofiira ey'ekibiina kati ali wasawe akati twavudde awo ne batugamba bamuzzaayo Wandegeya nenkola ki nemuddayo nemala okwogera ne landlord nenvuga nembagoberera ne baade bandesse saasobodde bafuna lopu yankubiriddeawo nti muli luddawa nemutegeeza nti nze ndi nenzijja Wandegeya kuba nebamuleeta Wandegeya netugenda ewandegeya lopu namusanzeeyo netudisikasingamu awo nemunyonyola nga mukama wange era bwetwe netulinda tebasobodde muleeta taata we najja netumunyonyola looya najja netumunyonyola twogerako eri mumawulire akati awo eri emmotoka we yajjidde ebadde mututte ya poliisi zino drone za poliisi eri rebodi bulungi nnyo ne namba za gavumenti bagisanze Wandegeya yatusanze Wandegeya fe twatuseewo because bamukwatidde mu kati ayingira atiyo akati ku poliisi Wandegeya bali abasirikale bamukwasa poliisi poliisi emuteeka mu mmotoka yaayo drone yaayo bamuvuga bamutwala okumwaza ekomawo basanga ebakomawo tusangawo after some good time batwadde tweraliikirire n'okweraliikirira era nga tugandiza bamututte mu CMI ontegera bulungi nnyo kakati awo yewe yakomyewo nga tusulira mwali tebaddemu netubuuza bamutaddewo nga tewali n'omu ayagala kwogera gibamutadde era bwe tunatonga okususpectinga ndoza bamututte mu CMI bamututte wano kigamba netutandika kunoonya bunoonyi nasookedde Jinja Road, Kira Road, ogimanyi abukota nensanga nga taliiwo nenvuga nengenda ku Kira Division eri owagundi owaba Musisi manyi kati njogera ku Musisi George Musisi eyo gye nagenze nembuuza nebagamba mwali nti ali Kira Division era bwe ntyo nebatugamba nti tetukkirizibwa kumulaba okuggyako nga DPC OCCID ne OSWALI ekyomukisa mulungi waliwo looyo omukyala bamuyita ayina embabazi weyansanze awo netugula ebikozesebwa ne babimutwalira era bwatyo natugamba nti alisted nga talina kwerali kuba amanyi talina musango yabagambye nti alisted alinzi kulaba kiddako wamulabyeko nemwogera awo saamulabye naye looya yagenze nakolaki namulabako so saawa eno gyali ku Kira Division Kira Division eri Kira vuyise namugongo neweyongere maaso muyina idea yonna ku kiki ekimuvunaanibwa tulowooza nti bayinza okwagala omumuteeka kuba ne bano abaana bonna baba bazizza bayinza okwagala omumuteeka ku guno omusango ogwa parade drills ezakolebwa ku kitebe emisango gyegimu gye bavunanye Bobby Giant egyo misango gyegimu gye bavunanye ne bano abaana abatabeerangako ku kitebe abasoose n'okujja okuwerekera bali mu ezo kuba baba bakwatidde awo ku nomination yange nga ndi mukola pressa waiswa zino drills eri azikoze tazikolanga nako nekola olunaku teyaliiwo so lwaki olowooza nti bajja muteeka nanti tulowooza kubanga buli omu bamukwatidde ekyo n'ataaliwo kugambye n'omwana yasoose okutuuka ku kitebe for the first time kuliko neyabadde yazze okwewandiisa candidate alisivinga stamp bamukutte naye gwe bamutaddeko otegera bulungi nabo babaziza babatutte waabwe ne babaaza abamu ne batabako nekibajjayo abalala bajjayo t-shirt kati bajjayo t-shirt ebipande ng'ebyange kati ebyo simanyi oba byakozesebwa omukola drills ontegera bulungi yes nowakuba tugande guli si musango gwebakola ogwa drills simanyi which kind of drills bulijjo nze ndi body builder naliko bouncer nkola drills simanyi oba guba musango olaba ki mukukwatibwa kwa Waiswa ne abamu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP
How do you describe these arrests? Kuchale ebigambo bingi. Ebigambo bingi nabamu babikwanyiza ku kwesimbawo kwe munakawa. Ekifaananyi kino kyolaba ku sikuriiniyo Alex Waiswa Mufumbiro, Deputy Spokesperson, abadde atuusibwa Kanyanya ku kooti olunaku olwaleero. Bw'atyo bw'afaananya wabula nkutegeezezza nti ono taleeteddwa yekka, aleeteddwa ne Sauda Madada. Jjukira nti bano bombi bava mu bitundu ebya Eastern oba giyite Busoga region. Bano abasajja n'omukazi gye basinziira okubeera nga baazaalibwa ne bayingira ekibuga Kampala. Kakati nno bano nga omu yavaddamu NUP n'alangirira okujja independent ye Sauda Madada ku kabonero k'omusubbawo. Kyokka nga Alex Waiswa Mufumbiro olunaku olwaleero aweze n'agamba kabeerubale kabe Katonda ekirungi amusiba amumanye ye Michael Kabaziguruka nga bw'ategeezezza. Kati ebigambo bino nabyo weetaaga okubimanya. Ebisibya bannaffe bingi era ebisibya bannaffe bye bino nga dduyiro, wabula amagezi weegali nti okunganga abasajja bano okuvuunuka bino byonna okubeera nga tumalawo amakomera bye tukola byennyini ate ebitusibya bye tulina okwongera okukola mpaka bano lwe banaafukamira. Bye bino obiwulire ate tugende mu maaso. Omuntu omu ankubidde essimu n'aŋŋamba amaanyi gamuweddemu, yamubuuza nsonga ki, n'aŋŋamba nti gavumenti eyitiridde okukwata abantu oba abakulembeze b'ekibiina kya NUP, naye ne mu advisinga. So advice gye muwadde njagala advice eyo ate nammwe njibawe abalowooza ng'oyo bw'alowooza oba abaweddemu amaanyi. Njagala okukugamba nti kuba lyambuuziza tukole tutya kati mpulira amaanyi gampeddemu. Ne mugamba nti kati kye tuyina abannuupu kye balina okukola oba NUP kye tuyina okukola. Okitegeera? Kubanga nze ndi wa NUP olw'engeri gye bayisaamu NUP. Nze seetaaga kubeera wa kibiina kyonna. Seetaaga kubeera wa kibiina kyonna. Nze ndi representative wa Katonda. Seetaaga kubeera wa kibiina kyonna. Nze ndi muweereza wa Katonda. Okitegeera? Naye ndi wa NUP kubanga engeri gye bayisaamu NUP yeetaaga okuyambibwa. Okitegeera? Ebyo bintu by'okukwata abantu, ebintu by'okuwamba omuntu n'omuwamba n'omutwala nga guli gavumenti ate ng'obba nga nono gw'owamba ayogedde bwogezi nga ate byayogera bya nsonga. Sisobola ne bw'oba oyina nuclear, ne mba muyina nuclear nze sisobola kubawagira. Sisobola. Era muyina ofuna munoonye abasiru bamwe bamukwasaganya mukozese. So kakati NUP ekole ki? NUP kyeyina okukola abali mu NUP mugende mu maaso nga mukolera ddala ebyo byennyini ebiwambisizza bali. Bwe kibanga bagamba nti bakola drill, babatwala lwakola drill, muyina okutegeka parade za drill yo okubayita mbu w'amagye oba okuba omugu kyali kibaddeko ddi eky'amagye. Abascout fe twali mu masomero nga mulimu abascout nga bakuba drill yo w'amagye. Okukumba mu mateeka temuliimu nti kola dduyiro w'amagye. Ekiri mu mateeka kwambala kyambalo ky'amagye nga n'akakonfiira akamyufu si k'amagye. Kati okuleeta nti n'edduyiro nti okumba bwoti n'okumba n'okuba saluti nti oba okoze edduyiro w'amagye, kati that is ekyo kiri out of context mu mateeka. Era kubeera kwa outstretchinga law okugitwala okavalinga betalina kavalinga. So kati era kino okitegererawo era okirabirawo mu lwatu nti this is malicious prosecution oba kino kureping amateeka. Otegere ekigambo ekyo. So kati aba NUP olwaleero mwabayina amagaali mwali badde mugenda mu buli region ne mukola parade ezo n'edduyiro ne mukola ate ne muzipostinga. Kino kigenda kuyamba kitya? Kino kiyamba okwoverwhelminga poliisi n'aba abakwata abantu nga babavunaane ebintu ebyo eby'ekisiru. Kubanga ekisooka mumanya tebasobola kukwata mu region zino zonna 5 oba 4 ne bakwata abantu ku nsonga emu mbu kubanga bakoze edduyiro. Kati bagakakikwatani tulekaani kubanga yakoleddwa e Kasese ne baweereza video negenda ku online. N'akolebwa wakati mu Central Region ebifonga 6 mu Kampala ne basindika ku gundi. N'akolebwa mu Eastern Ejjinja, n'akolebwa e Mbale, n'akolebwa e Toro, n'akolebwa e Iganga, n'akolebwa mu buli kitundu kyonna dduyiro oyo gwe bakwatidde ba Edinburgh, gwe bakwatidde baani
kubakwatidde ngono ani ono Bobby Giant. Okitegera kati singa mukola dduyiro ne babatuuka nabo ne balaba kati ngeyo tekyali nsonga ekwasa muntu kubanga abokukwata baba bangi. Okitegera ne bagenda maaso giprosecutinga already mateeka tulina ebintu nga ekintu okubeera overtaken by events. Okitegera nti muri mu prosecuting abantu ndi ono bakoze dduyiro w'amagye ate abala bali mu mukola n'entambi weeziri ate temusobola bakwata ko bayitiridde obungi, so it will overwhelm them. Batandika okukulanga yote kyali nsonga gye basinziirako kukwata abantu era bakome kwabo n'ekirala kibaleetera okusindika message bo bakwata basindika fiya mumwe kati mumulina okukola dduyiro mubalage nti tetutidde mubalaga ababakenuza abo bakanywa musaayi nti ate temutidde era nze nsinzira wano okulagira mwenna aba National Unity Platform okukola dduyiro oyo afaanana ng'ow'amagye abeera afaanana bufaananyi tabeera w'amagye kubanga tewaliwo tteeka ligamba nti musirikale kaya anaakuba saluti, tewaliwo tteeka ligamba nti musirikale kaya anaakumba, tewaliwo tteeka ligamba nti engatto eyambalo w'amagye teririiwo. N'ekyambalo kyonna ky'olina kifaanana eky'amagye nga kiriko embulemu akabonero. Otegeera ekigambo ekyo? So ekyambalo kyonna nga tekiriko embulemu y'amagye kiba si kyamagye, it doesn't qualify kubeera kyamagye. Ate oba n'ekyambalo ekya green nze ndaba bwekwasa ne tekibeera kyamagye. Anti nga kiriko wano flaga ya Uganda nga kiriko n'akabonero k'eggwanga nga n'enkofiira eriko emblem eno oba akabonero akalaga nti kyamagye. Ago ge mateeka agataliiko nfuufu ge twagala gakole nga gavumenti empya ezze mu buyinza. Okitegedde ekigambo ekyo? Kakati lwaki omugenda mu maaso nga mukola dduyiro kigenda yamba ki ekyo kirina advantage ekyendala? Okitegera kiyamba ebigendererwa byaffe okubeera nga bitegeere ekyo bo kye bakola ekyokukwata abantu kiyamba ebigendererwa bya NUP n'ebirwe bya NUP n'ensonga za NUP okubeera clear eri international community n'eri bannansi n'eri banne baabo abatakwata abantu naye nga babba baabwe baganda baabwe be bakozesebwa okukwata abantu. Kati babba baabo abakwata abantu oba eggwanga erimu eryo oba region ey'emu bakimanyidde ddala nti bawanga akwata abantu y'omu kubakwata abantu. Kati ekisindika fear mu mitima gyabwe n'okutegeera nti abannupu balina ensonga lwaki balina okwerwanako. Okitegeera ekigambo ekyo? Ekirala bo kye bakola ekyokukwata abantu kigaziya abantu bangi, taata n'omwana n'omukyala n'abako n'abooluganda bonna n'emikwano okuyingira mu struggle. So ekyo kyo bakwata abantu mu kisanyukiremu kiyamba struggle okubeera effective. No gathering a momentum nti abantu bangi balina okubeera nga bali aggrieved nga basuubira nti gavumenti eno bwegwa balina kye bagenda okufuna ng'eddembe lyabwe. Okitegeera? Ekirala okukwata kuno abantu kuleeta guilty eri abantu ab'eggwanga eryo erikwata abantu ab'eggwanga eddala. Kakireetawo guilty nti ekisa kigenda tuuka ng'oli aboggola buboggozi ab'eggwanga lino oba ab'ekitundu kino ekiwamba abantu nga badduka buddusi kubanga bagenda kwamanyi nti waliwo ensonga lwaki basaanidde okudduka. Mukama abawo omukisa nga mulokoka. Mbalabusizzaako mwe bannayuganda. Mbasaba muntagingire Nabbanja ne Mathias Mpuuga. Mpuuga nali nakwesonyiwa kubanga tolina makulu. Nakulabye Masaka awo era neewunya abantu abagoberera Mpuuga. Bannayuganda oba tunoonye mumbu akamala byonna tugijjewa eyinza obbasomesa ebintu. Mpuuga baategese omukolo e Masaka. Mpuuga awo asabira n'awandiikira Nabbanja Prime Minister Museveni n'amuyita ku mukolo ng'omugenyi omukulu. Nabbanja najja era Nabbanja ngayambadde ebya yero n'asabira Yoweri Museveni akalulu. Nabbanja ne Mpuuga ne bateesa bw'otuuka wano tyoboola ekibiina kya NUP, toboola Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpuuga mu bulamu bwo bw'olifunayo amagezi ene single minute n'ojjukira Oweekitiibwa Kyagulanyi nti n'ekifo ky'olimu yakikutuusaamu ku buli akebo wali tosobola tuuka awo. Mpuuga bw'olifunayo second single minute mu bulamu bwo n'otegeera nti n'abantu okutegeera masannyalaze ga President Kyagulanyi
okuwa ekifo nga deputy president mu Buganda wali tomanyikiddwa nomo MP kireryango lyawo bwotyo nemwe mwazeeri ne bannabbanja ne mutyoboola naye munnayuganda gweobuze nabbanja najja n'abagamba nti wano mulonde Mpuuga ku MP naye kuwa president n'abagamba mulonde oli Saabatemu kati ne Mpuuga naye n'akuba engalo nabbanja amusabidde akalulu naye nga Mpuuga ekibiina kye yeefudde erimbise mu opposition ng'omuntu wa Nnyendo Omukungwe bana abantu babaze babatusigamu era nabbanja okumusabira akalulu mu Nnyendo Omukungwe ate n'akuba opposition entuufu n'aginafuya Mpuuga n'atavaayo yadde gabanange nabbanja wabula yakubye mukubi ngalo kubanga ye yamuyise n'agamba mumuleete no mu palamenti gye bababbireeyo Mpuuga omaze ebbanga kati myaka 3 ekyobulyako ekya ssente abantu kye bakubuuza ku ground kati tugenda kukibbulula ekirala bannannyendo Omukungwe Mpuuga mumusabe ba Eddie Mutwe ne Abedi Bwanika mbasabe ba Eddie Mutwe bakirewo Kivumbi bamugumya Gaddafi basimaati be babasibisa be babateeka mu makomera be bakwatagana ne bannamawulire abamu ne babasiba muba mubasaba ebitaanu byammwe mugatteko ne bannayuganda be bapangirira ebisango mwawulira obujulizi kati Mpuuga bw'otajja Kyagulanyi mukamwako ng'oyita mu bannabbanja bammwe kati naffe katukozesa amaanyi g'abantu president talina budde bugenda kuddamu naye ajja kukola statement endala ojja giwulira nkubuulira olaba okogga kati bannayuganda Mpuuga aleete Eddie Mutwe aleete bamugumya Gaddafi buli wajja mubanje ebitaanu byammwe sente ze zinokola eddwaliro mumulaba ali mu kweyagala ebyobugagga yaafuna temukoowa mbagamba temukoowa era kubanga mwebasa ekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu abo basajja babalaga kati omulaba atambula nabbanja Anita Amongi gwasindika ku mikolo gy'okwanjula egy'abalongo tukusindisa enkiikirira that is the category eyabakulembeze be mwagala